abantu abamu abatufuula abadongo waliwo abantu abamu abafuula bannayuganda abatategeera oli naavaayo n'agamba nti mpagira President Museveni n'essaagala NRM mpagira President Museveni n'essaagala bikolebwa kibiina kya NRM mpagira President Museveni n'essaagala aba NRM bye bakola n'ogamba ono ategeera bulungi kubanga bw'oyogera ku NRM oyogera ku Museveni bw'oyogera ku bikolwa ebyokutugumbula n'okutirimbula abantu mu ggwanga Uganda obeera oyogera ku mwami Museveni without Museveni nkakasa tewali NRM ekibiina yakizimba n'akyezimbirako ng'omuntu kakati wava bannayuganda abo abali betugamba mbu ba elites nabo betugamba ba politicians nabo betugamba mbu ba elders bantu bakulu ne bajja ne bakugamba nti nze mpagira President Museveni naye ate siwagira bikolwa birimu NRM nze mpagira President Museveni naye ate saagala bikolwa mu NRM n'ogamba bannange kiki ekigenda mu maaso kakati olunaku olwaleero nzize ne story mukwano gwange waliwo ebigambo ebigenda mu maaso oba okuyinza okuyita okulwanagana waliwo olutalo lw'ebigambo mu kibiina kya NRM ebigambo ebiwaanyisiganyizibwa bye ngenda okuwa mukwano gwange bingi bitambula wabula mbadde ndaba omukulu omu olwaleero ku TV n'abaako ebigambo byayogera byenjagadde nkuleetereko y'omu ku bakulu mu NRM era be baleeta gavumenti ya mwami Museveni be baleeta ne Museveni mu buyinza olunaku olwaleero akaaba nzijaawo story y'olunaku olwaleero era njagala otambule nange mukwano gwange osobole okubaako by'otegeera n'omuliro gwaka munda mu State House kubanga ebintu tebitambula bulungi newankubadde bajja kussaako smiles naye ebintu tebitambula bulungi mu ngeri emu ensobi eyakoleddwa Parliament ne Speaker Amongi ku bya General Muhoozi yandizaala ebizibu nkiddamu ensobi Anita Amongi n'ababaka ba Parliament gye baakoze ku General Muhoozi yandizaala ebizibu byonna tugenda bitunuulirako njagala onzikirize nkubuuzeeko wasuzeeyo otya osiibyeyo otya okusinziira mu bitundu by'ensi wenna gy'osinzidde okuba ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala omukutu oli ku DPTV Uganda kw'osinziira okuba ng'owulira information oba amawulire ne stories ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda mpuliriza byonna nga biri awo njagala kusooka nkutegeeze nti abatuteekamu ssente mane pesa falanga ye Aji Abudungabo ono musajja mulombi wa dduwa akozesa Kurani okusobola okubanga ajjawo ebizibu ebyekise mu bulamu bwo mu ngeri y'emu tutambula ne Ali Hila Holdings Uganda Limited bano bakabaka mu kuzimba amayumba ate era tutambula ne Kauka Derrick Investments naye munoonyeko munnayuganda munnange tusobole okuba ng'ate oba oli atutereeza ebintu njagala kutandikirawo straight away nga tetunaba kubanga tutandika ngenda kusaba wa video yaffe like mukwano gwange buli wa video yaffe like kijiwa mileage okusobola okutambula netuuka ku bantu abawerako so that information yeno bagimanya mu ngeri yemwe yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gusoose okuba ku mukutu gwaffe genda maaso n'okubanga osubscribinga ntandikidde wano olunaku olwaleero natandise mbagamba nti waliwo abantu abafuula bannayuganda abadongo waliwo abantu ababuzaabuza bannayuganda naye nga mazima bye bawagira babimanyi omuntu avaayo n'abagamba nti mpagira President Museveni abo bangi mubawulidde mpagira President Museveni ne siwagira NRM olina akugamba nti mpagira President Museveni n'ebyo ebikolebwa mu NRM si byagala njagala nga tetunaba kubanga tutuukayo tubeeko ka video ke tuvaamu bwe tuva mu ka video kano ngenda kutwala mu mboozi njagala kusaba togisubwa ebigambo byonna byogenda okuwulira nkimanyi byankizo katusooke tuve mu katambi kano katono nnyo then nzije tuseetule emboozi Sitole esembayo gye mbadde njagala ekoze nnyo amawulire ebadde ya Alien Skin. Alien Skin yavaayo n'alumba Bob Wine bamuwesente aba gavumenti alabika abakolera ate abakolera ajja kugwa let me tell you nenze namuga ate yavuma Bob Wine nasigala waggulu I know
the power and the influence of Bobi Wine. When we attack Bobi Wine unnecessarily, you attack him or dropping by 50,000. Borumba Bobi Wine nga toyina nsonga. Ogwa by 50,000. Statistics are good. Kasa Bobi Wine unnecessarily. You are going to fall. Yet to treat somebody who is too good to be true. Titesi onaji yisemu. Bobi Wine. Amuganye galazi bamukubye bamutadderuda wale meddewo. Era kyobula nti Bobi Wine ekibiina kya kikontrolinga. Kiringa political, kiringa religious kaluti. Nupu eringa kaluti. As long as Bobi Wine still enjoys that support, tomwepangako. Kati alien skin tasobola kuba Bobi Wine. Toyine emmese tejja nyama mukamwa kakapa. Emmese kakapa keba kabwe kati naye emmese iyo mmese yennyini ku Bobi Wine. Mmese yennyini. Alien skin mmese. Bakati bakawese nti bakusasira bakolaki. The first one bakolaki. Bobi Wine takubwa. Bobi Wine takubwa. Ati kali nti Bobi Wine takubwa. Nzimba manyi. You attack the first lady, you are finished. Tavuma bantu. Attack Lugunda, you are finished. Attack Chigongo, you are finished. Kwati bavuma bantu kati obakuvumira ki oba good. Attack Museveni is political. President Museveni yoso omulumba yewa byabufuzi ne sente bamubba. Yes state tayinza ku ogambye abantu basatu mu Uganda abatavuma bebani Muzeyi omutwe ogaye mu Uganda abantu basatu botasobola kulumba first lady mulumba ogwe akoze iki Lutahana Lugunda ndugu avumani ali Haji Shigongo avumani ogera nako deresi attack abasigadde osolubalu yes nekati alien skin kino kimuleka wa Muzeyi tell me emese tosobola kujanya mayakapa mukamu. You miss it. Bajikozesa bakozesa kulya se njagala ati kayina mpisa president yankobera Kasimu stupidity mpisa zote nawe kutambuzeko nkolambuze gonde goli ala disoli animbwa gwe tombulira mbwezo zinonya se Muzeyi koma otumalirize kati alien skin ya mukompea ne Bobi Wine ati ye comparinze ne Bobi Wine has passed all the challenging tests. Mubulamu. Ne bagana okuyimba nolemerawo. Nekuteka mu kanyumba kembwa nolemerawo. Ne bakuba amasasi ya gas ne gamuyitako. Notabuli ya scandal yonna nti oba yali desino bwabazi ya magezi. With all the eyes closed on him. Bobi Wine, if you study from here, you study characters. Bobi Wine is too good to be true. Tuyinza mwerekamu okujja konga ofunye bambeka ba manyi. Nomukwatya muloje ne muko omusajja wish cannot do. Bobi Wine okumukuba wetaaga bambega. Nebino ebyokumulumba unnecessary twena kyomukola. Embozo nazijja kulumako. Embozo zijja kulumako. Newa mabasooka bakusasira tebali. Buli akubye ku Bobi Wine. Nkubulidde nti Bobi Wine bwe mwataakinga objectively. Nababene bakitegeera. But if I attack Bobi Wine unnecessarily, ne submission yena soso kolefa. Tebaddamu kutwala serious. Era tebajja. Social media tubalabako. Oyina okuba Bobi Wine ng'olina ensonga. Etegerekeka. Yes, kubanga has passed the test than any other person. Kakati ono alliance. Emese terumba kapa. Emese terumba kapa ne bwe bankadde. Tambulira oyo kasajja kama. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Okay, ye Tamale Mirundi Senior ne Tamale Mirundi Junior. Njagala kubanga ntandikirawo nkusaba kuwa video fe like,
mu ngeri yemu n'okubeera nga osubscribinga. Njagala kubeera nga ntandikiraawo. Olunaku olwaleero mbadde nina story gye ndaba ku TV ebadde ya Aji Nadduli. Aji Nadduli avuddeyo n'alaga obwennyamivu ku ngeri President Museveni gy'asindiikirizaamu mutabani we ku bukulembeze oba okwepositioninga mu bifo. Ampuliriza, waliwo ebigambo ebigenda mu maaso n'okuba nga bitambula oluvannyuma lwa Anita Amongi we yabadde ku mukolo gw'okwanveiringa ndowooza enjubu ye. Ababaka ba NRM abasoba nga mu 17 nga mu 2 babaddeyo. Omugenyi omukulu yabadde General Muhoozi Kainyerugaba. Speaker Anita Amongi mu ngeri y'okulaga nti nno oba oliawo tayimiridde ku magulu ge ayina baakolera, yategeezezza abaabaddewo nti Paalamenti ono gwe yakkiriza okudda mu buyinza. Paalamenti amasiga gafuga eggwanga gali 3. Kuliko judiciary ababaga amateeka, kuliko executive ye yeriko bamwami Museveni na biki, kuliko parliament ge masiga 3. Kale tutandikire waggulu. Executive, parliament, judiciary. Okitegeera ebitongole ebyo byonna nga biri wansi wa mwami Museveni ne parliament eraze nti teriwo ku lwa Uganda. Parliament eriwo ku lwabo bannakigwanyizi mu ggwanga oba abawamba eggwanga, kubanga parliament bwemala okukakasa nti nno ono yalondeddwa naye nga kimanyiddwa tannawummula magye, kimanyiddwa kyali active mu byekijasi, then awo eggwanga liba mu buzibu. Era Anita Amongi bw'addamu n'ayogera ekigambo ensi n'emuŋoola eba ntuufu, kuba already parliament eraze side yo weegwa. Newankubadde omuntu gwe boogerako talina na kifo ky'asobola holdinga mu ggwanga mu kiseera kino. Mpuliriza oyinza olowooza ndi mukyamu. General Muhoozi ng'akyali active mu magye, mu mateeka g'eggwanga Uganda, amateeka amatuufu talina kifo waagenda, because he is still a serving soldier. Oba okitegedde? Kakati Aji Nadduli agambye first mpagira President Museveni niye ebintu byakola bya kito nnyo, ebintu byakola bya kisiru, si bya butegeevu, bya bwewussa. Oba ontegeera? Nzija ku pointi yange eri gye natandise. N'agamba tuwulira ennaku ngaffe abaalwana abaana baffe ne bafa ne tuyiwa omusaayi ku lw'ensi eno nga tulowooza tuginunula, nga tutunuulira bye twalwanirira ate nga byebiriwo. Era atuuse ne ku seeriwo example n'agamba nti gende Kenya Nyerere, agamba nti genda otunuulire Nyerere we yabeerera mu byobufuzi, walabako omwana we eyalinnyako kadaala k'ebyobufuzi konna ng'amazima gali tewali. N'agamba nti abakulembeze abamu mu ggwanga erya Kenya ne taata wa Kenyatta yennyini we yabeererako mu bukulembeze, mutabani we Kenyatta teyalinnyako ku kadaala ka byabufuzi konna. Luvannyuma nnyo nga taata yava dda n'ebyobufuzi n'omwana n'ajja n'azannya bibye Uhuru Kenyatta. Naye olwaleero otunuulira mwami Museveni ebintu byali mu kukola byennyini bye twayimirirangako ne tugamba nti lino kino kibi tulina okirwanyisa. Nenzijukira nina akatambi ke nnina, ampuliriza nzikiriza nkakuweeko era nakakuwaako emabegako, nzikiriza nkakuddize. Mwami Museveni talina bigambo bya ddala mu kamwa ke. Mwami Museveni talinaayo mazima mu kamwa ke. Ntera okusoma akatabo ke bayita Mustard Seed. Bw'otunulira Mustard Seed konna akatabo ka bulimba. I'm telling you, tosobola genda na bookshop onoonye Mustard Seed. Baagijjayo mu bookshops. Mumanyi lwaki baagijjayo? Baagijjayo kubanga Museveni byonna byonna bye yayogera mu Mustard Seed byonna yatuuka ekiseera n'abichallenginga nga byonna bikyamu. Ye yabiwandiika
ate nga yabiwakanya ne bagaya ekitabo kive mu bookshop. Oba mpulira njagala nkuwa akatambi kano General Museveni we yayogerera ku busosoze okitegedde mu mawanga. Then nzije nkwene ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byakozesezzaako gye buvuddekaawo nga defininga oba nga nnyonnyola ekitonde Museveni kye kitonde ki. Then tujje nkumalire emboozi eno bulungi nga bweri. Wa video yaffe like mukwano gwange subscribinga. Katusooke katono nnyo mu katambi ka Mwami Museveni. Njagala kujjirayo Museveni omutegeere bulungi. In the army of the Amins and the Obotes and the Okellos, which are essentially the same army, tribalism was a very big factor. They would not trust you unless you are from their tribe. So to them, loyalty was based on the tribe. And army was supposed to be a brotherhood somehow, a sense of brotherhood, of undugu. Bw'omala okuwulira ebigambo bya General Museveni kankuulizeeko ne ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, then bwe tuvaayo nkutwale mu kanaayo kyani. Omanyi ffe wano tuli ba mazima, mbabuulira tuli baddala. Eno ye kyano gy'otagenda ssanga nga yeebuzaabuza. Agamba ekizibu kya Uganda be bakulembeze abalemera mu buyinza 37 years later tayagala kuva mu buyinza. So twagala okutereeza ekyo, twagala okusawo kye bayita servant leadership. Ngera bwekirabo tukiina mu National Unity Platform nti president si katonda, servant w'abantu, nti serubula mukulembeze si mufuzi era asavinga abantu ba bulijjo be bannannyini nsi. Ffe batulonda ne batuwa ekitiibwa ekyo tubakulembere. So twagala omukulembeze ng'atya okunyiiza abantu, twagala omukulembeze nga buli bukulembeze bwaffe buli kye tukola twagala kisanyusa abantu basobole okuddamu okutwesiga. Ate twagala buli mukulembeze ng'alina okukombinsinga abantu ng'era obuyinza buli mu bantu. Twagala okuzzaawo enfuga eya demokrasi ya namaddala ng'abantu kye basalawo kyekibeera ekyo. Twagala okuzzaawo enfuga ey'amateeka nga buli omu yenkanankana ne munne wansi w'amateeka. Oba oli mudugavu, oba oli mweru, oba oli munene, oba oli mutono, oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba oli wa kabira ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, nga mwena mwenkanankana nga amateeka gabakuuma kyekimu ng'ate gabasavinga kyekimu, nga tewali agenda kujja kusenda muntu ku ttaka lye kubanga yajja gamba ndi kubira ono. So twagala ekyo kijjawo. Finally twagala n'okuzaawo respect for human rights. Police eno engeri gyeyisa mukina okukyukamu nga tusobola kujja nga bwe bakola ne bawamba abantu ne babatocharinga n'otocharinga kakwenza n'omusalasala n'ogenda scot free, ne bakwata abakyala ne babarepinga nga babarepinga be basirikale abali mu uniform y'eggwanga. Ono omusajja ono omwogezi w'amagye najja ku TV nayogera bitategereka abo singa ze president kati yaba ina kubeera mukomera annyonnyole lwaki aswaza amagye. Anyway bingi nnyo bitwagala okutuukako naye tujja bituukako nga tuli ffenna. Guno omulimu agamba sigwa Kyagulanyi Nganze, no, sigwa Nambeshe, sigwa Lugongoya, sigwa Mweru, sigwa Manjeri, sigwa Serubula, gwa ffenna. Naawe munnaffe ali eyo tukola kye tusobola tujja hano ku radio kubyogera naye tumanyi nti naawe otuuka ku bantu bangi. Naawe yongerayo message eno etuuke ku buli muntu yenna mu nnimiro gyali, etuuke ku buli wa border stage, etuuke mu nnimiro, etuuke mu ghetto, etuuke buli wamu. Paka nga tukoze ekyo tujja kusobola okwempawaringa abantu bonna. Maliriza nga bagamba nti ne bannaffe abo bwe bakozesa otunyigiriza abasirikale n'abapoliisi munnange bali kusaidia ffe. Era bangi nnyo ne baba batusibye bajja ne bagamba naye abantu bagambe bayimuko omulundi gumu, tulinze abantu bayimuko omulundi gumu naffe tubeegatteko. Banyigirizibwa, batemulwa, basosolebwa mu promotion, mu deployment. One day n'abo abasirikale bagenda twegattako era lwe lunaku lwa Museveni olugenda okusembayo. Okay, mukulikeeyo mu bubaka bwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ampuliriza natandise mbagamba nti omusajja bokera kumakya n'olaba politician yenna ngavaayo nja kukiyita okwebuza amagezi n'agamba nti yawagira president Museveni naye nga tayagala gavumenti ye, tayagala NRM. Omanya mubuyabuya n'okutegeera kwe yayawukana nakwo kubanga tetusobola kwogera ku NRM nga tetumentioninze erinnya Museveni. Era tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni is the fount of honor
tukimanyi bulungi nnyo ntino Museveni ye chief of the armed forces. Tukimanyi bulungi nnyo nti ebitongole mu Uganda tewakyali kitongole kikolanga kitongole. Ebitongole byonna babikapitchalinga ne babizza mu maje. Kakati ampuliriza Munnayuganda munnange gw'oli bw'avaayo n'agamba nti yawagira President Museveni nga tulaba ebikolwa ebigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa ku Bannayuganda omuli okuttibwa okutulugunyizibwa okuwambibwa omuli okukolebwa ebintu ebitali ku mulembe oba ebitakkirizibwa mu mateeka. Gwe novaayo nodda ku TV n'otandika okubikkula amannyogo nga bw'okakasa ensi ogigamba mbu simanya nze mpagira Museveni siwagira NRM. Stupid. Kyogamba b'obuzaabuza abaana bato. Tubeere serious. Museveni bwe buzibu bwa Uganda aguge mazima. Abantu bayinza otya okukyogerako naye teri kizibu kirala kisumbuwa Uganda tekiriyo. Gwe bwoga nti President Museveni si ekizibu kya Uganda njagala ombuulire. General Museveni buli kimu kikyusa buli kimu. Gwe gezaako weesimbewo mu byobufuzi ng'omuvuganya. Bw'otattibwa abakwetoolodde bonna bajja kuttibwa. Tugambe eyo ensobi tuginenyezaani. Genda otunuulye ku ssomero political science bamugoba mu masomero. Mumanyi ensonga lwaki political science bamugoba mu masomero? Kubanga tebaagala kuzimba bannabyabufuzi bagenda kutegeera byabukulembeze kubajja mu buyinza. Yemu ku nsonga lwaki political science bamugoba mu masomero. Njagala gwe weebuuze ani oyo azze ng'ali mu byabufuzi nga tali ku sayidi ya mwami Museveni namuwa omukono nti gwe tukulaba osituse katukuteekeko ettafaali gwe mumumpeeyo. Kakati byonna ebyo okugenda okutereera kubanga njagala mbabuliyo kino ekintu kimu. Abakulembeze ba Africa balina obuzibu nti bwe batuula mu buyinza balowooza bafuuse ba immoto teri kufa tebalina gye balaga bakubeerawo mirembe na mirembe. Naffe tubasabira mujja kubeerawo n'emyaka 4 era mujja kufa. Naye ebimu ku bintu ebibasinga okukola kwe kukakasa nti bateekawo embeera eraga nti be bafayino mu bulamu bw'ensi. Ntera nnyo okuwa example y'omukulu amanyiddwa nga Gaddafi nti aba bakulembeze bolaba mu Africa bo bwe batuula mu buyinza ebibajja mu mutwe bye bino twagala eggwanga lino tulikole bwe tuti nga singa bagezaako okwagala okutujja mu buyinza bejjusa lwaki baatuggyemu. Ensi tebagitambuza bwe batyo. Bwebeera kampani ew'omuntu omulimo ogwo omuntu gwe baba bataddewo ateekawo embeera eraga nti ne bw'anaaba avuddewo omuntu anajja kimwanguyire okusobola okubanga akwasaganya kyabadde akwasaganya. Nti bw'oba operatinga machine ekola omusenyu oba ekola soda teekawo embeera eraga nti n'omuntu omulala azze mu kampuni ku kifo ekyo just in case singa oba olwadde asobola okuoperatinga machine eyo. Yensonga lwaki kampani ziyimirirawo nti omukozi ne bwakera ku makya n'afuna obuzibu wabaawo abamanyi kye bakola okyabadde akola. Kakati mwami Museveni kyatayagala kwe kubaako afaanaganya kyakola mu gavumenti. Nezija nenkuwa example nti gwoyinza okulowooza nti nno yesiibwa buzibu okusinziira ku ntegeera zaffe ez'enjawulo. Ebungereza waliyo ttiimu gye bayita Manchester United. Manchester United yamala ekiseera ng'ewangula ebikopo ng'erina omutendesi amanyiddwa nga Sir Alex Ferguson. Ferguson bwe yava mu United yagireka bulere teyagiwa musingi ye kasita yajjamu ekikopo ekyasembayo kye yali ayagala n'agirekaawo. Okuva we yavaawo Manchester ewonyera etagala n'ebikopo bigiremye okuddamu okuwangula. Naye ng'ani yakola ekyo ye Sir Alex Ferguson yagaana okuteekateeka n'okutegeka ttiimu gy'anaalekawo esigale ng'ekuba abantu. Oba ontegeera? Kati mwami Museveni mu bibalo bye Uganda maaso singa muba mugezezzaako okuteekawo embeera yonna emuggyako ayagala giraba ng'esaanawo. Ate nga ye ndowooza y'abakulembeze ba Africa simanyi oba obuzibu kubanga baba tebazaalibwa mu mawanga. Naye ndowooza General Museveni azaalibwa mu Uganda si Muganda. Si Munnayuganda. General Museveni Munnayuganda. Dimu owaba nnyo naawe. General Museveni ye Munnayuganda tuli ba mukisa.
nti eggwanga alyagala nnyo okutuuka ku ssa nti abamuvuganya bafa ne bavaawo. Katonda amwagala byansusso gwate munnange babasumba ne battibwa ne bafa ne bavaawo bonna abakulu mu ggwanga ensi beewuliriramu nojja ku bannabyabufuzi ab'ensonga bonna ne bafa bannamagye bonna abaali abaakabi abayinza okulemesa General Muhoozi ku ntebe awo bonna ne bafa. Katonda ayagala General Museveni omukisa gw'alina togumanyi nagumanyi. Abato bafa ye n'asigala ng'ogamba oyo si God sent. Adaye Jimmy waleero obadde ki? Njagala nnyo General Museveni kubanga entwala gy'atwalamu eggwanga ligenda gye liraga liyinza n'obutavaayo. agenda ditereka gy'agenda odditereka dibeere eyo. Katonda yalisaasira yekka oyo aliryeyimbamu dizza ajja kumenyeka. Era Bobi Wine waliba wakuzza Uganda, I'm telling you guys, Bobi Wine alina kubeera na busungu. Talina tufuga mbu asinika mannyo. Ne bwana asinika amannyo Uganda emulemye. Peace. Anna Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwese ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba. Oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa. Jjukira be bakaawo ka Derrick Investments.